abasajja batugoba tubasaba alien skin batugamba munabo tebamulina alien ajapo bulungi era ali confirming atwaye tulinze Patrick Mulwana Alliance alien skin. I think due to pressure today himself he reported to police. Anyuma lw'ennaku nnya nnambirira nga abawagizi ba mwana mulenzi alien skin wamu ne Fangon Forest basula tebeebaka nga amaziga gabakulukuta n'okubeera nti basula bagugumuka beebuuza alien skin ayinza kubeera nga aliwa. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 1 Oktoba omwaka 2025 abawagizi ba alien skin bandifunako we banywa otuzzi wabula wakati nga bafuna we banywa otuzzi ate bayinza okutunywa nga tetukka mirembe oluvannyuma lwa poliisi okukakasa nti alien skin ye mulina. Soko owulirize wano. Patrick Mulwana Alliance alien skin. I think due to pressure today himself he reported to police. He reported himself to Director Crime Intelligence, and Director Crime Intelligence handed him over to Katwe police. Gambo bya mwogezi wa polisi omukulu Patrick Onyango agamba nti alien skin pressure yamuyitiriddeko kye yasazeewo kwe kugenda ye kennyini ne yeeropa oba ne yeetwala ewa Director akulira Crime Intelligence. Kati alien skin bw'atuuka wuliriza ebigambo by'oluzungu ebyogeddwa omukulu Patrick Onyango agamba nti Director Crime Intelligence handed him over to police Katwe nti alien skin we yeeropye ewa Director Crime Intelligence then Director Crime Intelligence n'akwata alien skin n'amuwaayo eri polisi ye Katwe. You read between the lines wuliriza ebiddako tugende mu maaso. And as I speak he is at Katwe police recording a statement because we want to know his side of the story on the allegations that he instructed his boys to discipline the late Namwaya Wilfred alias top dancer. So currently he's at Katwe they are recording his statement. After his statement has been recorded, we shall compile a file and send to State Attorney for perusal and legal advice. Ebigambo by'owulidde bibadde bikakasa nti ssaawa we ziweredde 12 ez'akawungeezi nga alien skin akyali ku poliisi y'e Katwe. Omwogezi wa poliisi agamba nti wabaddewo allegations oba ebisuubirizibwa nti alien skin yalagira abaana ne bakuba namuwaya oba goyinza okuyita top dancer kati omugenzi. Wabula bino nga Patrick Onyanga agamba nti zino allegations ye kennyini gye buvuddeko emabega yagamba nti alien skin ali ku wanted oba anoonyezebwa wamu n'abafangoni abalala be yayogerako. So omwogezi wa polisi amaliza nga agamba nti fayiro alien skin olumaliriza okukola statement eri mu kukolebwa kati ku poliisi. Video eno njirikodinze essaawa 1:30 nga alien skin tannafuluma poliisi. Omukulu agamba nti fayiro egenda kuweerezebwa ewa State Attorney. Ebiddirira tujja kuba tubiwulira. Wabula alien skin waabiriddeyo nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Frank Abaho yategeezezza bannayuganda bonna nti alien skin yadduse mu ggwanga era mbw ali Kenya. Kati alien skin yeyeerese okuva e Kenya bamuleese oba byabadde bigambo bya Frank Abaho n'okubeera nti ye ne alien skin tebakyali makambugu. Ekibadde yabamunoonya ne komanda mudogo bali batwakinga alien skin bamutwakinza ali mu Kenya era essaawa yonna bagenda mukwata bamuzze mu Uganda. Deno wa Brown ali mu Rwanda gye yagenda ekyo kyotala babu babu ali Rwanda network ziraga Rwanda isima mujagula ali munda bamukutte so omwana alina okufuna obwenkanya gwe batta bamusanze wa mijagulo
gundi bari batwakinga ate bagambye babusanzeewo babatwakinga gavumenti tebagiyita mmere ali mu gundi eri mu gundi zino zebateekamu abasiba abantu tali ku poliisi semwayi yes bamukutte then alien network ziraga ali mu Kenya ali Kenya Ekibadde gwe banoonya ne kamanda mudogo bo bakyali mu Uganda era nabo bagenda bakwata alien abadde akolera gavumenti nga abayimbire nnyo twagala justice y'omwana oli mu Uganda gwe batta fwe gye twagala tewali kirala gavumenti abadde akolera ni bali gavumenti eriwo okukuuma abantu n'ebintu byabwe ye mwana mulenzi Frank abaho nga tukakasanga alien skin bwe yadduka edda mu ggwanga era nti ali Kenya side eyo ekifaananyi kyenkozesezza kikadde si kifaananyi kya leero ekya alien skin ku poliisi alien skin ekifaananyi ng'ali ku poliisi tekinnafuluma olwaleero Katwe unless by the end of this video or by the end of the time that I'm recording this video it would be out I think kati tugenda mu maaso ensonga zatandise ne guy manager wa alien skin ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero nga 3 September yagambye nti alien skin asuubirizibwa okuleetebwa ku kooti olwaleero nga 1 October bannange agakagwawo ag'omu nkuubo alien skin asuubirizibwa okuleetebwa enkya Makindye ku kooti mu mbeera ey'ekyama gye akafuna kati alien skin asuubirizibwa enkya okuleetebwa ku kooti Makindye mu mbeera ey'ekyama so tegeeza omulala ebigambo ebyabadde byogerebwa ng'ebyokusaaga byatandise okuba nga bitambula ng'oluyiira era abaana abaagazi ba alien skin wamu ne fango ne batandise okuba nga beekubira obusimu ne bagamba nti enkya tukeera ku kooti mukwano gwange essaawa zigenze okuwera emwezi okumakya olunaku olwaleero nga wali Makindye ku kooti wakwatiridde abaana abambadde langi eza green abakutte ebbaana eza fangon wamu n'ebirala bakiranga bali awo balindiridde okulaba ku muyimbi waabwe alien skin ng'aleetebwa mu kooti. This is the current situation wano ku kooti abafangoni bonna nga bw'obalaba bazze kubanja boosi waabwe so afande aba DPC alina byabannyonnyolamu awo so ali mu babuulira ndowooza ekigenda maaso DPC ali mu bannyonnyolamu mubala wano they are big in number so bawuliriza afande byabagamba bali ku kooti wano Makindye wakati ng'abafango ne bakuŋŋaanidde wali ku kooti era nga balindirira kimu amaaso gabali ku kooti kulaba oba alien skin anaaleetebwa ebbaasi ya prison etuuse kati baasi ya prison bwetuuse oba baasi ey'amakomera abaana batandise okugamba nti kyekyo alien skin mweyeze mwali wabula abasibe bonna batandise okuba nga bafuluma n'okubajjamu bonna alien skin ng'abaana bano tebamukubako liiso yadde endo zambalengera batandise ofuluma abameni amafiya tebasobola beerayo bataga amafiya mwali ayinza okuba tali omu ayinza okuba tali omu engeri gye kibadde nti abafangon forest babadde bazze bangi era nga bonna babadde bafa kimu kulaba ku muyimbi waabwe oba mafia boss waabwe oba fangon papa waabwe oba kimenke waabwe alien skin kiwaliriza poliisi okubeera nga enoonya enkola gy'eyinza okukola okulaba nga bano ebagobawo n'okubategeeza nti bannange wadde mukuŋŋaanidde wano
naye amazima gali nti Alien Skin ffe ng'abapoliisi si ffe tumulina. Bino byenkuwa bibaddewo ku makya. Alien Skin alabise kawungeezi essaawa 12. So njagadde okuyisa mu byonna ebibaddewo ebitutuusiza mu kaseera nga poliisi ekakasa nti Alien Skin ye mulina. Bakira afande aweerezeddwa okubeera nga kakkanya abaana ba Fango ni bano n'okubagamba nti bannange ekifo kye mulimu kikyamu. Alien Skin wano taliiwo, afunye akaseera akazibu ennyo okusobola okuba nga agumbulula abaana ba Fango ne ababadde bagumbye ku kooti, era ekiddiridde kyakulaba nti ayiye engeri gye basobola okuba nga bavaawo. Abaana bano abafango bo babadde ku shuwa ebitundu 10 ku kinne waakyo nti Alien Skin yagalagaana alina okuleetebwa nga n'omusirikale bw'abadde agezaako okubagamba ono abadde n'amayinja babadde tebawuliriza mukulu bigambo byayogera. Andi kati afande tubulire wawaali nabo kibakakatako kunyonya kuba oli mutuuze, nabo kibakakatako okumunyonya wawaali kuba mutuuze. Afande olina otubulira Alien Skin wawaali, wabanga situufu simukwate ali luddawa. Wabanga kituufu nga simukwate batubulire wawaali kuba jukira oli mutuuze, kikakatako nga poliisi okumanya omutuuze wajali wanayi muna Uganda. Kati nga abakuuma ddembe ku kooti wano bafuba okugumbulula abaana, kirabika nga kituuse ne kiva out of hand, oba it got out of hand ez'abano abakulu abasirikale kye bakoze ekiddiridde kyakuteekamukko kulyanyi okulaba nti bagumbulula bonna ababadde balemedde ku kooti. Gye bikidde waliwo mwana muwala abadde agamba nti akubiddwa ssasi, wabula ku bantu abategeera ebintu by'amasasi yandiba nga teribadde ssasi, nga waliwo ekintu oba ekibwatuka ekimukubiddwa ku mutwe okakkana ng'omutwe guvaamu omusaayi, era onaddusiddwa kipayopayo embeera nga si nnungi n'akamu. Bamukubye essasi mu mutwe bannaye, tuli mu kudduka ku ddwaliro kati mutusaasire busaasizi mutusabire. Tubaddeawo ku kooti ne bamukuba essasi mu mutwe, Mukama atuyambe bannaye tuli mu kugenda ku ddwaliro kati. So mwana mwala ono gwolaba awo nno babadde bamutuusizza mu ddwaliro. Katambi kano nfubye okuba nti nkabika langi eddugala YouTube ereme kubanga ekajjayo. Awo babadde bamutaddeko amacupa era omutwe gubadde guliko akatu si katuli, gubadde guliko kadamage akabadde kafubutukamu omusaayi, era ogukkiridde wano mu bulago bwe ne gukkirira paka mu kifuba kye, ne ku side wano wabeera amabeere wonna vest ebadde ejonjo badde na musaayi. Wabula bano bonna babadde bazze ku kooti kulaba nti balaba ku Alien Skin, era emisinde gyo gibadde mingi awo, ebintu bwe bituuse ne bitabuka. Abasajja batugoba, tubasaba Alien Skin batugamba nabo tebamulina. Batugoba muwulira omuggo gunkutte mumanya afande yagumpadde. Batugoba, abasajja batugoba, tetulina buzibu bonna, tusaba Alien Skin. Lwaki gavumenti ya Uganda tetuyamba? Mene ensi yaffe
eno sisi yaffe lwaki tebatuyamba twagala aliyeni. Misinde gibadde mingi. Abaana ba Fangoni bazze nga bagamba nti bali gumite era bali stede era nti beteeseteese ku lwakyonna ekigenda okubaawo. Wabula abamu batandise kuba nga badduka entyaji. Ekibadde kiraga nti ebibadde bigenda mu maaso ku kooti. Abasirikale babadde bakyusizza ku langi ne bazijja wali we babadde bateeseza ne ebintu babitwisitingamuko. Wabula munywanyi wa Alien Skin amanyiddwa nga Bebe Cool era ngono kyaliwe ebyaddala wadde nga bonna bayimbi agumiza abafangoni olunaku olwaleero n'abagamba nti tewaliwo mbeera ya kutya, buli kimu kiri under control. Ninga Alien Skin tetuli bagafu era bonna abeeralikirira omusajja waffe ali bulungi temufaayo. Edda mmanyi nti abantu babuuza Alien ajja kuba bulungi era ali bulungi. Bakira si bigambo bya Bebe Cool byokka bye byavuddeyo. By the way, video ya lunaku lwaleero nga lumu October 2025 Bebe Cool wayogeredde ebigambo bino ebigumya abafangoni. Alien Skin abadde tannalabika, so Alien Skin alabise luvannyuma, but Bebe Cool abadde yabagumiza dda nti mugusale Fangoni papa ali steady. Eddie Kenzo naye ebigambo bye si bibi eri Alien Skin era byongera essuubi n'okulaba nti Alien Skin wabanga ali mu kaseera kazibu bayimbi banne bano bagenda kumuyambako. Bagamba nti Alien Skin amisinga kamuno ina muno Alien mbadde nali njogera naye few days ago namukubirako nzoza n'essimu jo kosajjo we talk come on. Come on. He's going to do something, but we shall handle. He's a good artist. He's our guy. He's amazing. So we shall see what we can do. Akubanti ebyo bibao, but the changes oku advising again coming it down. Abana abanji bali nabo akendezeeko kuba nabo balina ebiroto byabwe. Oli abeera naye olusi bajja kuteekamu n'abalabe. Omuntu ajja kuba takwagala kuzizika omulabe munda. Mulaba akole ebikolo biro babiteeke kuggwe and tutwalabako nga basiba abantu nga Buju Banton basibye ba Vibes Cartel. They have put so many guys in jail. PDD is in jail today. So, and I don't think these people, they are all Bonabahan. But I really pray that he can understand this thing. The more you bring more people on board, the more you are going to face many challenges. Because buli muntu alina idea je, alina engeri gy'alabamu ebintu. So I advise him to come down. Ayembeera eri mu kugenda maaso olunaku olwaleero webuzibidde wendikodingidde vidiyo eno ku ssaawa emu n'ekitundu ez'akawungeezi nga mwana mulenzi Patrick Mulwana akyali ku poliisi e Katwe akyakola sitetimenti. Yayingidde munda mu poliisi awo okola sitetimenti obudde nga kyalimuko. Nyezo recording emboozi eno kwemu kitundu nga lumu October 2025 nga musajja wa Fangoni akyali munda ali ku statement agikuutiza oba statement mpanvu bulala nze naawe. Wabula ekimu kubizaamu essuubi ye post ekoleddwa Alien Skin. Polisi nga yakatuka kasa nti Alien Skin wali awandise n'agamba teekako tutandike. Alien Skin akoze tweet abadde yasemba okuwandika ekintu kyonna ku mutimbagano gye ennaku nnyo emabega ye Saturday lwabula. Kati polisi wekakasiza nti Alien Skin polisi emulina n'awandiika ku mukutu gwe ng'agamba nti teekako tutandike. Obubaka abafangoni bwe bagamba nti bubadde bwa koodi nnyo nti naye abafangoni basobola obutegeera koodi basobola ogikurakinga ne bamanya mukama waabwe kyabadde ategeeza. Waliwo asobola otukurakingira koodi eyo mu comment section. So Alien Skin akyali ku police
Katwe. Ebifaananyi byonna bye nkozesezza ku vidiyo eno bikadde okuggyako vidiyo zempya ze za leero bikadde kubanga Alien Skin tetunnafuna kifaananyi kiva ku poliisi kati. Kale nkutegeeza ku Honey Bites bagamba nti olina omwana agenda ku ssomero oba ogenda mukyalira ku vidi ebyokulya nga daddies, bagiya, binyeebwa, mawogola, decorated donuts, cupcakes babirina ku 0709787508. Njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe kyo endabika yaakyo tekusanyusa oba olina ekizimbe ekipya ky'omaze okuzimba bakubire ku 0705193636 bajja kujja basige ekizimbe kyo langi naawe ojja kunyumizaako ku mikwano gyo. Kale njagala okutegeeza nti omukutu guno gwe gwagaliwo nagamba nti information nga bwetuukawo bwe tugireeta tetugattamu kyaffe yadde okutoolamu ekintu kyonna nabwe ekito ky'olina okukola kyakwekuumira ku mukutu guno ogwagaliwo YouTube channel. Subscribe bw'oba tokikolanga, likinga video bw'oba wasubscribinga, bw'obanga omaliriza okulikinga commenting otubuulire ekyolowooza ku mboozi eno. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange.